leka ngene mpola hiyo risiti sasudeka milioni 3 ku byuma bya milioni 12 bakubanja kienda kati eno shoji sazizamo kuva ne sawa so ya another rap album launch gikoze eki lwate gisazizamo muli babinya basajja binaale President Museveni kola bibyo paka woli koera mukama nakuyita tocha atuliko fa abantu leka tugende kulati njogere bigambo bino NRM ina bananyinibo nanyiniyo nesimbye ononyeza akalulu bulungi nnyo tango do njagala bino mu mujemu akulage epopola zange zonna biara nkola ki ozirinda nobati twizire eno church zone sambia nefuna obululu bibiri savu mu 275 bano bonna ono mutamivu simanyani ono simacha fikise muji ye musiramu gwensozo okulaba omutamivu yafunyeyo 15 yafunyeyo kunaki 15 kati wemba wangu de mu parish bili nerweire ne badde ne machibiri ne beko bana ate naba NRM abaire ku commission jemba de nina abana bange enako jenna abalondesa bange baba wambye nebu kubawamba ate ne babba mu ngere y'ekisiru ennaku eri mwena ne busigira bagako olaba tukabya Jeno Kayanja Mulamba sikize ekisimu olaba Jeno Kayanja Mulamba akaaba eno government yena ali mtugenda jibera mpaka ni ankuna tugende mpola njagala tugende mpola abe mubadde bana gena mpola aha President Museveni njagala bino nawe obirabe laba DR form abantu bose balangirira kakalulu omusajja yafunye obululu 10 ne bamfula 19 eno peni nyongereko ebintu bye mulabiraga ate kikwewunyisa nze bwe nabirabye nempaaba nembisindika ku WhatsApp z'abakulu bena abalondesa mu kalulu kenale labayo ono yafunye obululu 10 Nobert Twizire ngafunye 2 ne batekawo zirewo which kirageza 2 bwasigaddewo kati ono waba yafunye obululu 10 nga nina 2 nabadde musinga obululu 10 okatege yafunye kamunono ka kati ne bamuongeza obululu 19 nabanga nsinze obululu 17 kati